nansosekayo kaamulali. University Makerere jaguze emyaka 10 uchanga etandikibwawo. President n'abakutira essira baliteke ku science. That's why I am insisting on science and technology. Nalongo ne mutabani we batuyanye bwe bakwatiddwa mu kkobana ery'okuttabba. Yetunze emizigo gya loogi n'atabawa ku ssente. Asasula obubanja obumubanjibwa. Faza kugumbudde abavubuka abalemereddwa okukola ne badda mu kweraguza. Mumuze eggwanga emabega. Temugenda kulaakulana. Ngakyali konfufu tugaguddewo n'omukazi atawena akutte kaamulali n'amuyira omukoziwe mu mbugo okunagattako kumukuba ng'amulanga kuganza bba. Bino bibadde bulenga nga bakira bino babikola ate nga bwe bamukwata akatambi era oluvannyuma bwe bamulagidde okufuluma ebweru ng'ali bute agenze butereevu ku poliisi n'abawaabira era ne bakwatibwa. Polisi y'ebulenga ekutte omukazi Ayiye Nakalemu emyaka 49 ku bigambibwa nti akidde omukozi w'awaka n'amukuba emigo kw'ossa okunywa kaamulali mu bitundu by'ekyama nga mulanga kuganza bba. Mu ngeri emu polisi ekutte bba w'omukyalo ono n'abakozi be abamuyambyeko okutuusa ebikolobero ku mwana muwala nga bino byonna bakira bikola nga bamukwata katambi. Kigambibwa nti omuwala ono Namata Agnes bba wa Nakalema nga Francis Wasolubowa yamusobeera n'amukwata ekyamuwaliza okuvaako okumala ennaku 2. Era weyamala kuba yayita wange ng'ali mukule weyamala omukozesa n'avaayo n'akolaki? Omuwala yakwata mukwata oyateebateesa mbu agenda muwuwaa. Mukama we yamuyise ng'agenda okumusasula omusaala wabula olwatuuse n'amusibira mu bbaala n'amukolako ebikolwa eby'ensonyi nga mbuuza ekyamwagaza bba wakati mu balala awaddewo okusaakaanya. Engoye n'essimu yange n'agyasa n'ankwata amagulu n'ansoosekayo kaamulali nga amaze omutabula. Namata agamba nti mukama we oluvannyuma yamufulumiza ng'ali bute olwo naye kwe kuddukirira ku poliisi y'ebulenga naye yasitukiddemu nemukwata n'abakozi be. Nkwata mukwase. Kwami yakwata. Kuba omwana yandibadde atula sayidi wonna wavaamu ki omusaayi. Nakalema gwe tusanze ku poliisi ategeeza nti yejjusa ku kye yakoze kubanga tewali amukwatira ku bba n'amuleka nga ayinaayina. Kwanikwatira ku bba wange kyendi mukola ajja kukola ki kikwasa ak'emikono ebyo n'angamba mami watugamba ebintu wekyeri neera bba watukola ki atutawaanye era tumwewala bw'abanga mu nju saagala yingirayo antawaanye ayagala kunkwata onze kasita bwe wakitegeera bw'onokkiriza kinaaba gy'oli. Nakalemera yeewaanye nti nebba yamuwadde essomo nga yamukubye n'okumuluma obusajja kumpi kubula kubukutulako. Naye bw'abadde busungu olw'ensonga naawe tosobola leeta mukozi weteekemu mu kiti kyange gwe mwami owulira wawasa omukyalawo ate n'aleeta omukazi omusajja ku buliri bwo oyinza owulira obulungi just nakikoze n'ensusu olw'obusungu okitegedde naye ng'okanaaluzaala yaani yoona omwami tewali kye namutadde wabula era waddewawo kaamulali wange bwendyako bwenamukumansuliza. Agamba nti azaalabula abakozi ku ky'okuganza bba naye nga tebawulira kubanga ye akaddiye nga tena gy'ayinza kujja musajja mulala era nti yakikoze kubanga yagadde alabe ekiwaga Namata n'atuuka n'okwebaka ne bba. Abasajja ani yakigamba? Wafuna wamala. Bwe nnaata omwenzi n'enfuna omubbi. Bakirayogera bino wakati mu kukwata bba Amataayi ng'agamba nti yekanaaluzaala ng'omuwulu amulisa ku mmere ng'amulabudde nti singa takomya bwenzi wakumukola ekisingako abo. Naye tali bulungi akulage togazi n'enkwagula zaadde nungi naye namumaliriza kye nadde njagala era nenzikakkana era ndi mu kkomera muno. Oli mumativu? Ndi mumativu. Sibimanyi.
Salongolowa yeganye yemwogerwako kyokka n'asaba mukazi we okumanya nti ye musajja. Ebyo sibimanyi. Kize kugambye ze ndi musajja ebyo sibimanyi. Abantu beebulenga Kikaaya bavumidde ekikola kya Nakalema ne bategeeza nabo bamulinze kubanga naye tatudde kuba baba banne. Kikolwa kibi because nti noddira omwana ow'obuwala n'omujjira n'omuyira kalali wansi ekyo kiba tekikola makulu. Omuntu omukola bw'otyo bw'otwalidde obuyinza mu ngalo. Kati tusaba gavumenti yaffe ebeeke ekintu kyekola. Ye abekyakulabirako okusinga abasigadde. Asile omukyalo ono yavudde mu kukuba naye siriyokiira. Kikyamu nnyo ate naye kimukozeeko mukazi nga naye muzadde. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ono ye kanaaluzaala omulabi. Ono gaayo ono ye kanaaluzaala. Ebyo nga tubitadde ebbali, Pulezidenti Museveni asabye abantu okwongera okwettanira amasomo ga sayansi ne tekinologiya okusobola okukulaakulanya Afrika nga bwe gwali emyaka egyasooka bwe yali etandika obuyiiya. Bino abyogedde ku mukolo omukulu ogubadde ku Yunivasite Makerere wabadde bajaguza okuweza emyaka 10. Ebijaguza bifundikira ebikojjoko nga okugisomerako kwe kwamuyamba okulinnyako e Kampala. Came to Accra University in 2003, and like my brother, the Deputy Speaker of Parliament, it offered me my first occasion to make my long journey from up country to Kampala. I think if I had not been admitted here, I would also have stayed in Mbale for the rest of my life. Ategeeza nti Vision Group etaddemu ensimbi eziwera ddala obukadde 3 mu kujaguza emyaka 10 egya yunivasite eno. As a media house, Your Excellency, we committed over 300 million shillings in support towards these celebrations, including printing the beautiful informative magazine whose copy I'm sure every guest has gotten this morning. Amyuka Chancellor University Makerere Professor Barnabas Nawangwe yeebazizza abawaayo ennyo eri yunivasite eno mu biseera ebyali ebizibu okuli ali Katikkiro wa Buganda Martin Luther Nsibirwa eyayisa ekiteeso eky'okuwaayo ettaka ng'ono oluvannyuma yatemulwa ssaako Frank Kalimuzo eyali amyuka Chancellor mu biseera bya Idi Amin Dada nga naye yatemulwa. Requests for land to expand Makerere were quickly opposed, starting from as early as 1938. This was the status quo until 1945, when Owekitiibwa Martin Luther Nsibirwa returned to serve as Katikkiro for a second term. Nawangwe yeebazizza gavumenti olw'obuyambi bwa yunivasite eno naddala ensimbi okusobola okuyimirizaawo emirimu n'okutumbula ebyenjigiriza. Chancellor wa yunivasite eno Minisitule y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo nga yakiikiridde minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era omukulembeze w'eggwanga lino Jendi Kataba Museveni yeebazizza Obwakabaka olw'okuwaayo ettaka okutudde yunivasite Makerere. Ajja kudde emyaka emeka 10 beddu twagala okwebaza abo bonna abalina kye bakoze okuva Makerere University yatandika mu mwaka gw'Olwenda-22. Twagala okubaza Obuganda obwatuwa ettaka. Ayongeddeko nti akakiiko Education Review Commission akakulirwa Amanya Mushega kagenda kwekenneenya ebisomesebwa okusobola okwongera ku mutindo ogw'ebyenjigiriza mu ggwanga. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe akulisiza yunivasite y'e Makerere olw'okuweza emyaka 10 ategeeza nti Abafirika baaliwo mu kuyiiya n'okuvumbula okwasooka kyokka kino kyaggwawo. Wano Pulezidenti wasinzidde ne yeebaza koleji y'ebusawo wamu n'eya engineering olw'obuyiiya bwe bazibaalesa myaka 10. I congratulate Makerere, especially the science side. And when we came, of course, for us, we had studied all this. By the time we came, our views were very clear. Asabye abantu okwettanira ennyo amasomo ga sayansi ne tekinologiya nga kuyamba okutwala ensi eno mu maaso. That's why I am insisting on science and technology. Asabye wabeewo okwegatta kw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika ne Afrika okutwalira awamu okusobola okwongera katale. The more they buy, the more prosperous I become. The more prosperous I become, the more people I employ. The more taxes I pay. If you don't solve the issue of integration, if you don't talk about it as a main point, how shall we build prosperity? Joseph Setimba, Nedisa ni mchawe wakusakide gulirino.